Tubasaasidde nnyo bannaffe ate poliisi y'e Bulambule ekoze omuyigo mwekwatidde ababbi bana abagambibwa okuba nti be bakulira ebibinja by'abatigomya ebitundu ebyo. Omwogezi wa poliisi mu bitundu bya Elgon SP Rogers Taitika agamba nti abakwatiddwa kuliko Nabende Rogers w'emyaka 3, Nangayi Steven w'emyaka 37 wabula James w'emyaka 27 ne wawulira Israel nga bano bonna abatuuze ku kyalo Busambo mu disitulikiti y'e Bulambuli nga poliisi erudde nga balondoola ku kigambibwa nti waliwo obumenyi bw'amateeka obw'enjawulo omuli okukola loodi buloka z'ekimpatiira ne babba abasuubuzi n'okutemula abantu n'ebirala. Buno obubbi naddala mu disitulikiti y'e Bulambuli eno gye tulimu eri buyitirivu nnyo mu bitundu nga Kamu sub-county, Mulegeni sub-county, Buyaga ne Nabongo. Bano okukwatibwa abalumbye edduuka ly'omusuubuzi bakulala Moses mu kabuga k'e Bumasobo ne bamenya ne babba era abatuuze babakutte nga abadde baagala kubamiza musu wabula poliisi eyanguye nesobola okubajja ku batuuze. Tetwagala okusaba abatuuze nti omuntu ateezo okubeera nti azizza omusango kyagalira ddala amateeka nze bagamba nti gabawo enkizo okubakwata nembeera nga mubahanding over investigations nezikola ki nezitandika okuzuulira ddala omuntu eyenyigidde mu kikolo ekikyamu. Oluvannyuma no babatutte gye babeera ne basanga ebintu ebigambibwa okuba nti bibbe era ne babasanga n'ebikozesebwa mu kumenya amayumba. Instructinze ba detectives baffe okulabika nga fayiro y'abano abateezo okubeera nti be baludde nga babonyabonya abantu n'okusala amabaati ne babba mu mayumba ne babba mu maduuka oba oliawo n'okulumya abantu bye basanze nga baagala okutwala omunyago gwabwe. Ababbi bano bali mu kibinja kinene nnyo era poliisi ekola butaweera okulaba nga ekwata n'abalala. Era kyetwagala okusaba okubeera ne timely information flow, actually informing us babeere nga naffe tureactinga mangu okulabika nga abantu we bati basobola okubeera nga bakwatibwa mu budde. Faizo Kizza yakusakidde eggulu erina okurabukedde TV.